Oli ku There is Still Hope channel y'essuubi. Kale amacha malungi kulamusako yonna yosinziro tulaba ali ku There is Still Hope Tish TV namwe tubagalanyo kama tukwebaza olw'amacha gonna olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo twaniza omwoyo omutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina era amina. Kale nakusoma ziri 20 December 2025 ku nguudo ez'enjawulo abantu bakwatiridde bagenda mu kyalo buli ennaku nga 27 tuuke ku kulonda kwa bonna 26 ebifo eby'enjawulo. Nakola leero Dr. Joseph Serwadda badde mugamba banaite boogera basirise banaddiini se bavuddemu omwasi okuyita mu Inter-Religious Council yaabwe avuddeyo n'alabula akakiiko k'ebyokulonda obutagezaako kugoba abantu bwe balondera. Abadde ne statement z'ekitoogo simanyi oba abadde azitegeeza oba kikanga abaana simanyi kuba ayinza okubaga pressure emuyitiriddeko ey'abantu okubagamba lwaki temwogera lwaki musirise nabo ne bavaamu ki ne bavaamu omwasi. Naye agambye bannange Inter-Religious Council yogedde okuyita mu dokita n'abalala lwaki akakiiko k'ebyokulonda mu pulaninga okugoba abantu bwe balondera mubalaka ki abantu balekewo oli bamuwangule ng'ategedde nga babazaala okubagobawo mwagala kubba kalulu. Ekirala n'ayogera ku mivuyo egibaddewo mu bitundu eby'enjawulo n'agamba Uganda omusaayi gw'eyo gumala ekooye okuyiwa omusaayi okitegedde. N'agamba omuntu oba bakusinze ensumika ate omuntu omukuba bukubi oli oba akusinze okwogera eri abantu ate tobireetamu mbooko n'amasasi na tiyagaasi. Kale mwewulirireko gumwenyini ojja kumpa endowoozayo oba abadde abitegeeza oba ayogera kwejjako naye naye sooka omwewulireko ate tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Kakiiko k'ebyokulonda tubasaba mulungamye abantu mbayambe okusanyukira bye baliko. Abantu akalulu kaabwe bakassaamu nnyo ekitiibwa kuba buli muntu alina kamu. Okubagamba nti kuba akalulu ddayo eka beeraka ojja kuwulirira eyo obanga abagobawo osobola okukola emikolo egibba akalulu kaabwe. Abantu mubalike babiriwo mu kabale omuntu aveewo ng'ategedde tebamulidde oba yawangudde. Twawulidde n'okwennyamira ekatakwi eggulu embalala Fort Portal ekawempe emukono n'abalala okukubibwa okw'abantu n'okubalumya. Tugamba nti ebyo bikome. Uganda ekooye ereeteeka okukomya okuyiwa omusaayi. Omusaayi oguyiise gumala okutiisatiisa abantu n'okubakangakanga biva mu nkola ya bunafu. Omuntu ng'atidde nti bamusinze ensumika ekyo kiteekwa kubaako wekikoma. Kale yoyo Dr. Joseph Serwadda ng'ayogera ku biki ebyabadde bigenda mu maaso Fort Portal, Mukono, Kawempe, Gulu, Sadize, Soroti ab'ebyokwerinda ng'ate balwanagana n'akulembera ekibiina kya Nuupu n'okuba nga abantu abamu bafudde abantu abamu bakubiddwa tiyagaasi abamu bali ku bitanda bamu bamenyeddwa ebigere. Agana naye bannayiki musajja wabanga akusinza ensumika musajja munno wakusinga kkiriza naye kakati Uganda tunaabeeranga mukiiwa omusaayi. Bagamba ebyafaayo by'eggwanga lino Uganda era ekyo kintu kyetaaga kusabira busabizi ekyo nakyo ekyoto ne tukikuba. Ebyafaayo by'eggwanga bino abakulembeze abasinga bazze mu ntebe ddala bwa pulezidenti nga musaayi gumaze kuyiika. Wekola research olabe teri aze peacefully no ate teri aze n'akalulu
mbula nti ono gwe balonda abantu bana ne bakuba akalulu akayoka kola ne kamulangirira n'afuuka president tewali byonna bya nsiko bya mundu bya kuwamba bya violence so awaliwo eyo system enokuba nga ekyuka tulina okuba nga tusaba Katonda akyuse ekintu ekyo okitegedde so Dr. Jesus Serwadda alabudde akakiko k'ebyokulonda kuba akakiko k'ebyokulonda kadde ne programu yaako nti omala okulonda genda ewaka tosigala ku polling station nalakawo n'amagye gaavaayo okuyita mu CDF n'abalala nabo ne bagamba genda byabakama yennyini yakugamba wosigala we balondera bagenda kuyoola ng'enseenene vaawo so kenkuwe byabakama ng'akola statement eyo wosigala we balondera bagenda bayoola mbu ng'enseenene kyokka ssemateeka w'eggwanga akugamba womala okuba akalulu vaawo balondera emita 20 oyimirirawo oba 20 mubeeraawo ssemateeka wagamba okitegedde kati kansooke nkuwe byabakama ng'agamba abantu osigalawo bagenda kuyoola ng'enseenene sebo nyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze ze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene yo bamuyise mwami byabakama kati nupu erina gundi yaje etambula nti kakuume simanyi kalonde kakuume kabanje bibaga nti omala okulonda mbu tovaawo mpaka kulonda mukabale ng'okakuume kuba mu gavumenti yagakuba kalulu bw'aye omala okukakuuma we batakalangira mbu ng'okabanja kakati eŋŋombo yateeka abantu abangi ku bunkenke omuli gavumenti omuli akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo bagamba ojja kukuuma omuliro mu bantu violence kale obujjawo ne babagamba nti togeza n'osigalawo bw'omala okulonda weta genda waka mbubeere ku leediyo ne ku Daily Still Hope ojja kufuna ebiraba mu kulonda dawaka tega leediyo yo gwalina sibitawo Daily Still Hope bakwata internet bagenda jijja ku mateeka bagenda ensi za Africa awezikutamira ensi za Africa politically tukyali mabega ogwanga jasa okulonda mujjako internet bantu business nyingi zigenda kufiirizibwa a lot of businesses zikolera ku online okitegedde naawe ali waka ezo kamera zo ezimu monitoring your business ku simu jjakuba tebikyakola kubanga tojja kubeerawo internet eri connect waffe Daily Still Hope jjakuba ne internet kakati Dr. Serwadda agamba mubalakaki ate abantu mubagobawo lwaki abantu mubagobawo kati nalabako ab'amagye nabo nga bagamba omala okulonda genda tosigala waka ekasooka enkuwe amagye nabo nga gawoninga abantu temusigala kuki ku polling station bumugende waka. Counting of it, that's when you could go back, other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others. Kale ndowooza amagye nago mukoze ki mugawulidde kakati bwe twali mu parliament ababaka ne babuuza Kiryowa Kiwanuka yoyo Ssaabawolereza wa gavumenti ne bamubuuza bannaye ssemateeka mwagala muvoola ssemateeka abantu basigalawo emita 2 okuva bakola ki bwe balondera ate tuwulira amagye akakiiko k'ebyokulonda mwami byabakama yennyini yagamba bagenda bayoola ng'enseenene muveewo
yafuuka dde ate omwogezi w'ebitongole by'okwerinda yo omulimu gwe okutegeka kalulu. Kati ate wagamba abantu bagenda bbalira kitegeeza abanga ayagambye dda ebitongole yeekobanye n'ebitongole by'okwerinda bayola abantu. Nsaabawolereza wa gavumenti n'avaayo mwami Kiryowa n'awabula agamba nedda Ssemateeka agamba abantu bamala okulonda akuba naye mu kutandika agamba encourage people to go back home naye basobola okuyimirira mita 2 wali naye agamba nti mita 2 naye statement yasoosa naye alinga kukanya ne bani ne bakama abo bane bakoliigi be akati awo we tuli asobola okutwala mu paliamenti ya Uganda nkuwe omukulu Kiryowa Kiwanuka ate I think saabawolereza wa gavumenti nga ttanya ku mbeera eyo ababaka Ssemoju n'abalala nga bamutadde ate ku kiriga agezeeko kubanga ataganjula Ssemateeka abawa akawaayiro gye baakajja okubanga ate abantu bwe balonda badde waka. Yeah, when you're 20 meters away, that's not the polling station. So when we are telling you, and you must encourage everyone not to stay at the polling station after voting. If you want, when you finish voting, you leave the polling station. 20 meters an hour, 100 meters, that's perfectly fine. Kale oyo abadde ssaabawolereza wa gavumenti omukulu Kiryowa Kiwanuka. So ye mbeera nga weetambula okwetoola eggwanga lyonna buli omu avaayo n'ayogera engeri ebintu gy'abitegeeramu constitution buli omu agitegeera lulwe wadde constitution egamba kirala naye ate ogenda olaba nga ebitongole ebyenjawulo kuli ebyokwerinda n'ebirala ate nga Ssemateeka bamuyisaamu olugaayo yeeyo Uganda ne Africa okutwaliza awamu naye nga akalulu ko katuuse 2026 akonkonya ali awo banaabanga bakyali balamu nga Mukama tuwadde obulamu tujja kuvaayo ate tubawe ebinaaba bifulumidde ate mu mbeera yonna inaaba ate egenda mu maaso mwena abagenda mu byalo Mukama abatambuze bulungi ate musobole okuba nga mutuuka nga mukyali balamu tubeetaaga Uganda ekwetaaga ng'oli mulamu ate naawe ogyetaaga ng'okyali mulamu. So zirange nkubiriza byokwerinda awali omukulu gwe naye n'agamba naye gwakuba omuntu wati emiggo Ssemateeka agamba atya nti order from above baba batugambye nti kakati wewali ng'okuba ebirayiro wakuba ebirayiro bya okuwuliriza order z'omulaba wakuba ebirayiro to protect the constitution of Uganda. Wagamba I will protect the constitution of Uganda. Constitution y'eggwanga ogenda kubanga ogikuuma togenda giyisaamu olugaayo. Kakati ku constitution gye walayira n'omuntu akuwadde ebirayiro aliwa gw'olina okuba ng'ogondera. Nakawulire ne ngamba ono tamanyi nti constitution mu mawanga agamu tezikola. Amawanga agamu Ssemateeka takola. Mateeka bagakola ate abagakola bennyini ne bagamenya. Ebyo biri mawanga naddala agabakyeruppe eyo be balina embeera ey'okubanga Ssemateeka bamuteekamu nnyo ekitiibwa. Naye mu mawanga ag'olukalu omuddugavu Africa wano Ssemateeka takolerako ddala. Ayina baakolako, ayina baatakolako. So sibeera gyali nga musajja atu omupoliisi watu naye oluusi aba amanyi ekituufu. Naye order ni order. Kubanga onoojeemera omukulu ate gwoyinza okafiiramu. Kati Ssemateeka abakulu bennyini be bamuyisaamu olugaayo. Kakati ate gwe olutu waabwe ali wansi. Onoosobola okuba nga ate omukuuma. So nze ndaba nti ennaku zino ate tusaavinga bakama baffe okusinga okuba nga ate constitution tugisaamu ekitiibwa. Kakati simanyi gwe engeri gy'olowooza ku bintu ebitambula mu maaso naye ndowooza olabye ebigenda mu maaso ate wano we tugenda agenda kubeera waasi. Buge mazima kano ke tulabyeko violence from different regions nga Gulu wa wano we tugenda oyingira especially kasatu n'amalako December wano tuyingira January it will be worse. Nze mbabuulidde kigenda kubeera ate waasi ddala. N'ekirala internet yegenda vaako nze kyemmanyi wezinaawo ennaku z'omwezi nga 10 January ejja kuba emaze okusirowinga tuyingira 12 awo we batandika okutambuliza obululu awo
13 campaign zigwa 13 I think oba 12 bagya kwa banzo jimamulako kimu kizikiza bayiti bagagana mu kizikiza in black shape efedezo wetuli atujja kubanga ate ensonga tuzibaleetera mpola okwetolola eggwanga lyonna n'okusigala nga tukola emirimu gyaffe gy'okuweereza mukama waffe Yesu Kristo. So zezo ensonga ezeetoolola eggwanga buli omu ebintu abitaputanga wabiraba ebintu abitaputanga wabiraba buli omu mu yafeesi mwalabire omwezi n'enjuba. Simanyi gwoba ebintu obiraba otya okusinziira eyo gy'otulabira. So okuwaka comment section n'otubulira mukulu Dr. Serwadda yalwawo okwogera kubanga bino ebintu byatandika kuva dda. Campaign wezatandikira wetwalabira violence ng'atandise kakati balwawo okwogera nga badde basirika though abamu bannaddiini badde bavangayo ne bawa ensonga zaabwe ne bavumirira ekyokuba nga ate ab'ebyokwerinda balemeddwa okuba nga ate bakuuma empisa. Simanyi oba Interreligious Council baluddewo okuba nga bagatta eddoboozi lyabwe ku bitongole ebimu oba ebyannakyewa simanyi naye nze ndaba balinga abaluddewo kubanga ebintu bino bibaddewo baalitandise bivumirira from day one ne bagamba nti no ngaffe ebigenda maaso byonna tubivumirira buli kibawo nagamba ekyo tukivumirira. Naye nze kyemanyi nti bakoze press conference eno ebadde yakwogera eri bantu about Christmas ne bafunira yawa advantage eyogera n'ebyo ekyokubira kiraawo press conference ndala gye bagenda kukola ntiro okulona nga kuwedde n'ebinaabaawo byonna bwe bayinza okuddamu ate bakole press conference endala. Naye ate balina platforms ez'enjawulo tebeetaaga kumala kukola press conference kuyita bannamawulire balina platforms abali awo basumba bonna abasinga balina ki amarediyo amativi n'ebirala okitegeera. Kati kankubulire n'oba nga wagira NRM ng'ekibiina si kibi kuba buli omu alina eddembe okuwagira kyayagala. Okuwagira NRM ate tekisobola kukuleetera kubanga ate nawe okkiririza mu bikolwa ab'ebyokwerinda bye bakola. Tulabyeko abantu bangi abawagira NRM nga bavaayo ne bavumirira bagamba amazima nze ndi wa NRM naye ate nvumirira ab'ebyokwerinda bye bakola kubanga abamu babikola nga bo abantu nga si kibiina tetubikkiriza kubanga NRM tetukkiririza mu kuba abantu mu kukola ki. Tubalabye bangi nga bavaayo ne boogera statement ezifaanagana ki bwezityo. Akati balezera nti nabaano bannaddiini nabo wadde omuntu ayinza okuba alina ekibiina kye naye okuvumirira ebikolwa ebikolebwa ekyo kyo tekiriiko kibiina nti olina okuba nga owagira kibiina kino olina okuba nga owagira kibiina kirala kubanga n'omuntu wenyini asobola okuba ng'atambula bibye violence eyo neemutwaliramu ng'atambula bibye kubanga tubirabyeko abantu batambula byabwe ne babakuba amasasi accidentally bagezaako okuba nga ate bagoba bano be baagala essasi mu butanwa nerigala neriwuguka nerikuba omuntu ng'atabiriiko ali ku bibye. Tubirabyeko scenarios nyingi ali bw'osirika n'ogamba nze kasita abange tebali mu kwekalakaasa essasi lisobola omusanga ewaka oba ng'atambula oba mu ofiisi kati tolina kumala kuba nti omaze kufiirwa omuntu mu kwekalakaasa oba mu butabanguko ndosooka oveeyo ovumirira obutabanguko. As a senior citizen akikukakatako okuba nga ate nawe ogatta ki eddoboozi. Kale sigenda kubanga nsuukako wano kansooke netwolemuko katono. Amakya gabadde malungi nnyo amwe mwenna abalitambula bagenda ku mirimu tubagaliza olunaku olungi. Baagaliza amakya malungi dakiika zijja kuba ntono ate nsobole okuba nga nkomawo. Shalom.
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.